Redzone TV kwali webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe tukyagenda mu maaso n'okuwa ebipya amawulire gonna agaba gakagwawo wano ku mukutu ogwa Redzone TV wogenda okubanga ogafuna atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza kirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okujjukiza n'obanga ate togenda kubeera nga omisinga kyonna kwebyo tugenda okubeera nga ate tukuteerayo kakati waliwo okwekalakaasa okubadde ku parliament amakya g'olunaku olwaleero mu dakiika si nnyingi nnyo nemba nga nina okujja ate mbere nga mbikutuusaako wakati nga waliwo bannayuganda bali mu kweteekateeka waliwo bannayuganda bali mu kutegeka okutuukiriza kye batuumye march to parliament nga bano bagamba tugenda kugenda ku parliament tulabe abali b'enguzi kiki kye bayinza okuba nga batugamba kakati njagala okutegeeza nti ate waliwo akabinja ak'abantu abamu nga bano batuuze okuva mu bitundu ebyenjawulo mu kibuga eky'Essembabule bano mu constituency gye bayita Rwemiyaga ekiikirirwa omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo abantu baayo waliwo ababakulembedde era mu babakulembedde abasinga obungi bannabyabufuzi kuliko ne deputy RDC oba assistant RDC ow'eggomba eyakalondebwa amanyiddwa nga Kisa kya Mukama kati noono yakulembedde bano kansooke nkuwa akatambi kano nzije mbere nga nkwongerayo Kisa kya Mukama y'omu ku bakulembedde abantu b'Essembabule naye ng'ate kigambibwa nti si waayo oba abeerayo bubeezi oba akyalayo bukyazi akulembedde abantu b'Essembabule bajje babeere nga beekalakasa ku parliament ekisinza okwewuunyisa abantu nti abantu bano bakkiriziddwa okubeera nga bayingira ku parliament era ne kyebuuzisa ebibuuzo wano ku mukutu ogwa Redzone TV ebibuuzo ebimu kubizze nga tukuleetera ensonga eno nti kati ekitegeeza n'abagenda okutambula march to parliament ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gw'omusanvu ekitegeeza tewagenda kubeerawo muziziko gwonna kugenda kubalemesa kubeera nga bayingira parliament bangi batadde ensonga eno ku mukyala speaker Anita Amongo n'abamu ku babaka abali mu parliament nga bano ba commissioner bali abana abali mu petition Ssekikubo gy'atembeeta ne munne Joseph Gonzaga Sewungu ey'okubeera nga bajjibwa mu office zaabwe ez'obwa commissioner. Ssekikubo yakulembedde petition eno ng'onaagamba nti bano balina okubeera nga bafuluma office zaabwe nga ba commissioner oluvannyuma lw'okwegabira ssente y'omwi w'omusolo akawumbi kalamba n'obukadde 1.7 billion Uganda shillings. Kati njagala nkuwa akatambi kano okawuliriza bulungi nnyo otegeere nti bano abasajja kyonna kye baliko kikulu nnyo era ali emabega w'omuzannyo guno ateekwa okuba nga kyazannya akimanyi era wakati w'okubeera nti Ssekikubo emikono gye mubuze imagine ku mikono 177 Theodore Ssekikubo yakasobola kukuŋŋaanyaako emikono 17 weewunya emikono 7 gyokka giganye era wetwogerera agenda kuweza wiiki yakubiri nga yeegayirira ababaka kumuwa mikono ababaka 7 bakyaganya okubeera nga bateeka emikono ku kiwandiiko ekyo ekya petition okugoba ba commissioners ba parliament bali abaana abeegabira ssente y'omwi w'omusolo akawumbi akalamba n'obukadde 7. Era leero nze nageze mu kkooti okuwabira Ssekikubo y'omu ku basayininga okuba commissioner ssente naye nze nkugamba abantu saba kulemberwa commission naye bano abantu bali mu maziga akali ka president kafa era banyumirika kusikwana mu maaso ga parliament eno sipiika Anita Amongo ana mukaabirira saagala bino bikome ku parliament honorable Anita Amongo mu petition yaffe tumusaba jje Rwemiyaga abameka b'abantu tumekanyiwa bifaananyi sipiika bw'atajja ku Rwemiyaga tugenda kudda ku parliament wabaka w'emyezi sipiika kateekawo kakiiko kanoonyereza twagala sipiika ataala alaba amayuma nti akubagaasa bigambo bya Kisa kya Mukama oyo mumwanye bulungi nnyo kati nno nga kigambibwa nti yakulembedde abantu bano okubeera nga abaleeta ku parliament okulaga obutali mativu eri omubaka waabwe amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo akiikirira abantu beeyo mu constituency gye bayita Rwemiyaga bano nno babadde bangi tebabadde batono era tewaliiwo muziziko gwe basanze nga bayingira ku gate ya parliament oba kyoyinza okuyita wankaaki ya parliament bayiseewo bulambalamba nga tewali muntu n'omu abalemesa tewali musirikale n'omu abakubye ku mukono kino nno nga kirekawo ebibuuzo bingi nnyo ekisooka kino kiraga either waliwo ali emabega ng'omuntu ali emabega w'okwekalakasa kwa bano
agezaako okulaga kifaananyi nti Ssekikubo wadde olemedde ku banno naawe toli mutuukirivu. Agezaako okuteekawo kifaananyi kiraga nti Ssekikubo munafu nnyo, oba oliawo ne petitioni ye ereme kubeera ng'egenda mu maaso, abantu baleme kuddamu kumuwa attention. Oba si ekyo nga Theodore Ssekikubo okwekalakasa kuno okuli emabega wa bino nga kulaga nti nammwe abagenda okutambula mu kye baatuuma March to Parliament ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogw'omusanvu, nga kitegeeza wandibaawo okubaleka mutambule bukuukubira paka mu Parliament mutuuse petitioni yammwe wa sipiika nga teri abakubye ku mukono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.